ne bw'oba nga totegeera, ne bw'obanga oli mujega, ne bw'obanga obusiru bw'ekika kyonna nga bukuŋŋaanira ku ggwe, togendanga n'ofumbirwa mu nnyumba ey'omukazi. Ne bw'ofunanga omukazi ng'alina ssente zimuyitaba, tokkirizanga okugenda mu nnyumba ye nti nno omuwasizza. Omukyala oyo bw'abeera nga akwagala nnyo, akwate ssente oba akwate kapito akuwe, kapito oyo agejjemu, oba akwate ssente ezigula ennyumba azikuwe, ogende ogule ennyumba mu mannya go. Omukyala oli ave mu nnyumba ze ez'ebbeeyi gy'abadde asula yekka, ajja asule naawe, oba kwana mukyala w'oyo w'ebbeeyi gw'okwanye omubuulire amazima w'obeera. Bw'obeera nga levo yo yakupangisa ka apaatimenti ka $25,000 oba omutwala, bw'anaawulira ye ng'aswala okusula awo ajja kukuwa solution naye ng'ey'okugenda okubeera mu kizimbe kye mu nnyumba ze, ekyo tekiriimu, kubanga kya buswavu nnyo omusajja okuzingamu obugoye bwo n'ova mu nnyumba y'omukazi omugagga. Abakazi ennaku zino bakola, abakazi bagagga, abakazi basikidde ebintu by'ababba baabwe. Naye ggwe musajja ggwe towulira nga obeera oleka ekikyamu okugenda ku kitanda omusajja omulala kye yagula omugenzi n'amasuuka n'entebe biki ne weeyagalira omu mu mmotoka z'omugenzi. Gamba omukyalo oyo akwagala ennyo, akuwe ssente ogende ogule akamotoka akako akakugyamu. Nti omukyala oli ne babeera ng'akutumye obulumu n'ovuga mu mmotoka z'omugenzi naye ng'olina akamotoka akako, naawe omutima nga gusobola okubeera concentrated nti eno yange. Bannayuganda, omuvubuka ono Shakibu bwe yavaayo n'agenda okufumbirwa Zari, navaayo ne njogera ku nsonga eyo. Bannayuganda mwanvuma, waliwo ne mwannyina oba mwannyina ali Kampala. Mbadde nsaba mwannyina wa Shakibu, eggwe yayasama ennyo, oveeyo nga bwe wagamba nti ffe tulina ebisiraani aboogera ku Shakibu, Zari yali tasobola kutwagala nyonyonyo. Okay, mbadde nsaba otuyamba oveeyo otunnyonnyole kaakati nti mwannyoko Shakibu ebintu yabisibye. N'olwokulaba bannayuganda abagwagwa Zari ye malaaya. Nedda, Zari tabangako malaaya. Gwe bw'obeera ggwe olina toy boy, obuliri bwasulako bwa taata w'abaana, omugenzi morova, emmotoka avuga za mugenzi, ennyumba asulamu ya mugenzi, dayiningi atuula ku ya mugenzi, ebikopo akozesa bya mugenzi, n'engoye ezimu ayambala za mugenzi. Kyokka ng'ate waliwo taata w'abaana, taata w'abaana abo ate nga yalabirira ne boyfriend wo. Kwegamba nayo kennyini otuuka n'ogamba nti nno bannaaye ono gwe nayagala nze muzaala kiki. Abakazi bano bapima. Zari okwagala omuvubuka ono yali alowooza ajja kukulaakulana. Omuvubuka ono omanyi baliyimba naddala bali South Africa yo bapima. Oli agenda nakwata essente eziwera n'apangisa emmotoka ng'agenda givuga emyezi 3. Mu myezi 3 mwakuba n'omukazi tayinza kugaana. Oba kitegeera, kwegamba bapima kubanga gwe mulimu gwabwe. Kaakati kyewuunyisa, era waliwo ka video mukajjukira nga Diamond Platnumz yagamba Zari njagala okusisinkana ku Shakibu. Ndabo ani abeera n'abaana bange. Zari yakwata Shakibu n'amutwala ewa Diamond. Diamond n'alaga ensi n'akwata engatto n'azikwasa Shakibu. Shakibu n'akwata engatto za
taata w'abaana baani Bazali. Lwaki yazikwata? Kubanga amanyi nti is a puppet. Bannayuganda, oli ayinza okugamba nti Eddie nedda Zali yalimba. Zali talimba. Bw'obeera nga naawe wali weemazisizzaako, bw'obeera nga wali okozesezzaako ku ddirudo, Zali yali ayina ddirudo ye mu nju. Yafuna ddirudo gye bayita Shakibu. Shakibu is a ddirudo. Ate ekirala, Shakibu, nze njagala nkuwuli oli muvubuka mutowa. Wayonoona future yo, waliraza abantu nti otegeera. Okwagala Zali si kyekyali ekikulu. Zali wali badde omwagala, naye n'osigaza ka apartment ke Uganda k'opangisa. Okusinga okulimba abantu mbu wakikwata. Ate ng'okimanyi, tosobola wadde okugula chapati ey'eggi ey'N$5,500 okumala akabanga ak'omwezi nga lunaku ogirya. Ekintu kino, obeera tolimba oli akulaba, obeera weerimba wekka. Munnange Shakibu, nza kugamba bino ndi musajja mukulu, maze emyaka 10, ngenda kuweza 11 mu bufumbo. Bino byenjogerako mbimanyi. Sirabangayo mukazi awasiza musajja n'atamugoba. Simulabangayo. Kababeere bano be bajja e Bulaaya. Omukazi n'amujja e Bulaaya. Oba kitegeera nga barabadaba. Mujjukira ekisajja kino ekyakwata omukadde. Bakiyita Governor S. Ekyaripinga jjajja waakyo kyamujja mu pampa. Nekimwebekako. Ate ng'omukazi mulalu. Nakati wenjogerera ali mu rehab. Nti olaba n'omulalu. Naye yagoba. Ne batuuka n'okumudipotinga. Governor S. Kati ali Obungereza yafuna waliwo ekikazi ekyayiika amaviivi ekyamutwalayo. Kaakati njagala mbategeeze. Mmwe bavubuka, si mmwe mukyasoose okuvubuka. Njagala osooke weebuuzeemu nti obusajja nga bwe Eddie Mizaaya ku myaka gye nnina 30 nze Governor S, Eddie Mizaaya yali akola ki? Eddie Mizaaya yali already ali Sweden ku myaka egyo ng'alina empapula, ng'alina famire ye. Akoze famire. Oba kitegedde nti ku myaka gye nnina omusajja Bobi Wine yali akola ki? Nti yali sita ng'azindizi kalina nga mugagga muzibu, ba Bebe Cool, ba Chameleone, ba Eddie Kenzo. Naye gwe emyaka gy'olina oli mu kwambula bakadde pampa, abalalu, vulnerable. Shakibu, olaba oyitawo. Abawala saizi bagenda kukutya. Kati bagenda kulowooza. You are after money. Njagala nkutegeeze Shakibu, bino byenkugamba siri mu kumanyiira. Get a leave. Ne bw'onootandika, obadde osula mu nnyumba za bbeeyi, obadde ovuga emmotoka za bbeeyi, ne bw'onootandikira mu nnyumba y'Emitwalo 2. Ng'obulamu bubwo. Ofune omukazi anaamanya nti n'omututte mu nnyumba yo. Shakibu, okyali muvubuka muto, ojja kukula wadde. Emyaka mingi ogyonoonye. Stupid gundi. Kale nze bwe nabeerera mu myaka gy'aba Shakibu, already nga ndi retired. Kubanga emyaka neva ku radio nga nina emyaka 25. Omuntu waayagalira ennyo erinnya, nze nga nkooye okola ku radio maze okulaba nti temuli ssente. Ne bannange bano bali mu kufumbirwa. Oba kitegeera? Shakibu kati olina emyaka 30 plus. Okyakola ebyo? No. Abavubuka mbaddiramu, teri yali awasiddwa mukazi n'amutwala mu nnyumba ye n'awangaalira mu bufumbo obwo. Kubanga bonna bendabye obufumbo bugaanyi. Kwana omukazi omugagga mutwale mu kayumbako, musabe kapito ogula ennyumba n'omutwala naye nga yiyo.